Mbalamusizza mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa LN 256 mugende mu maaso n'okugyegattako kijja kuba kirungi nnyo. Olunaku olwaleero bakyala bannange abali eyo ne baana bawala mbaleetedde eddagala ery'okukyalira ensiko. Eddagala lino lye mbaleetedde oba akaddo kano ke mbaleetedde kayitibwa kutukumu. Abasinga mukamanyi nga kabbo k'abakyala. Eddagala lino ddungi nnyo bakyala bannange okulikozesa okukyalira ensiko. Eddagala lino oba kabbo k'abakyala akaddo kano nga bwe mukalaba ku vidiyo awo bwe katyo bwe kafaanana. Eddagala lino likozesebwa litya? Kwata obukoola obwo n'ogw'obukoola bw'olaba nti kasita buba nga buweraawerako, kwata obukoola obwo buteeke mu ngalo, buyengere mu ngalo zo. Bw'omala okubuyenga, omaze okubuyengera mu ngalo zo, kwatamu nga bw'osika, nga bw'okwatamu nga bw'osika. Baswiti nandibagambye kirungi nnyo ate kya buvunaanyizibwa ffe nga ffe abakyala okwefaako oba okwerabirira. Kirungi nnyo munnange omukyala yenna obuvunaanyizibwa okukyalira ensiko. Mwebale okubeera ku channel yaffe eyitibwa LN 256 mugende mu maaso n'okugyegattako kijja kuba kirungi nnyo. Nsigadde nze Ami, mubeere bulungi, mweraba.